alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh nyongera okubera nga tebabuza ko buli omujo osinzira okubera nga togoberera nkwebaza bwebaza gwaje kumideko video nteraka ekigalo likinga ate sharingirako abala comment section ezobera open wansi out ekigana kubera gate osulawo endowooza yo kubyogeno kubera gate olaba mu kasambi kano kakati olutalo lubaluseewo mu maka ga King Saha era nga njagala kujjukizamuko ebigambo bibadde nga bitambula era nga ebigambo bino bitambula ku muyimbi King Saha nga biraga nga omukyala gwe yakira ku macha na wasama kagete yakuma bukomi kubera nga tamuwasa obula yamuzaalamu n'abaana ebigambo bibadde bitambula nti omukyala oyo munnange muwala wa Jeno Salimu Sale yes Jeno Salimu Sale muganda w'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda era nga King Saha abadde nga ebigambo bya byeganaga dda omukyala ono ekyamazima kiti talina wayina kakwate wonna na Jeno Salimu Sale munnange nga bw'omanyi ebintu relationship ennaku zino tezikyanywera kakati nno bakedde ku macha ne babeera nga ate munnange baawukana wabula omukyala kyamukola omukyala yavudde nabeera nga ate munnange yeeraga mu lwatu era n'avaayo n'akakasa nti nze ndi muwala wa Jeno Salimu Sale n'abako ebigambo obubaka obw'enjawulo bwesobodde okubeera nga ate aweereza King Saha ssaako n'abawagizi bejjukira King Saha ennaku zino zonna abadde takyava wa Robert Kyagulanyi Ssentamu alaga nti musajja wankyukakyuka kyokka ate omukyala gw'abadde alina oba gw'alina mu maka ge ate muwala w'oyo gwe bagala okubeera nga ate munnange bajja mu ntebe soka mbere nga tembaterawo andowooza obutambi buno mbere nga temulaba embeera nga bwetambula saidi zeeyo tekigenda kubeera nga totekawo endowooza we wansi awo golowooza King Saha ono ddala kituufu Robert Kyagulanyi Ssentamu yalibadde mutuufu okubeera nga atamwesembereza oba wayinza okubeerawo sayansi ow'enjawulo agenda mu maaso nabankujjeyo enana busambi bwengenda okubeera nga tekuterawo obulala bungi nnyo abeera nga te otogattako mu butongole subscribing aho olimu okubeera nga tosobwa amawulire kika bwe kiti ate mu budde tuli ne Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba z'essimu toweerayo kubeera nga tomunoonyaako ku stickers wansi awo ajja kubeera nga takulombereddwa era buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana n'ensonga ezo kankumote mbaawo tasamiridde ngengengengenye you're wishing my kids bambi sweetie wekuba akagala omuttako ogambe nti ndi mulogo nze saagala busiru wano. If you don't like my page, fucking move. And the challenge that I sat in is for my baby daddy, the father to my kids, Owanup Kachibalume Mazimwe. Chibalume. Many always to Sirika, and you people think we are quiet people. We are not. Nichijawu kudata wange kupeji yange on my content and you start abusing me, you start wishing my kids bad. Let me tell you something. What you wish for your enemy chigenda kusokera wo, it's gonna start at your home, my dear. Oh my goodness. Omanyi ndali ndaba abantu mu comment sections abantu nga babukira abantu. I didn't know you were this dumb. And then when I come to your profile, nenkulaba ngolabika oli musajja wa buvunanyizibwa naye wa loss ositula mutwe. You just carry that big head of yours with no common sense whatsoever. But I will always come out to you motherfuckers and tell you, if you don't like my content, if you don't like the things I post, just move, Bambi. Like, find another page, go and comment on Bobby Wine's page, the one you love so much. But tonde takobu sirubo, please. Yeah, don't bring your stupidity here, because the same person that abera bayimbira emwanyi echichi laba photocopy. You people are going to die in your own movies. So Debbie, you asked Kati okiriza nawe nti Winnie the Ugandan Beyonce Mujawo. One, I don't have a Muja Wange. I don't have a side. What is it called? Not side chick, sorry. What is it called? What's the word? Co-wife. Yes. I'm looking for the word in English. Co-wife. I don't have co-wives. Sina muja wange. Silibera ni muja wange. When I get the post yange bambi, not had the war. That is the father to my kids. You know. Na ye. Much food den songa. Yeah, Ugandan Beyonce yani. Gasimumanyi sweeties. I don't know that person. But anyways, the
to like help you guys understand and fathom like what I'm trying to tell you. One, two, when someone says that's the father to my children, I don't know if it's just illiteracy or just I didn't say he's my man. Ate went to la musaundia tata wa abana bange. Ngabowulira tata wa abana bange. It is okay. Eh? Abana igona mwefula nnyo nti mumanyi nnyo every single thing. You know, and it's absurd. Nze simujja wange sweetie. Simujja wange. And I continue to tell you that nja kutula musaunze paka bwe muwulira obubi. But you don't know what goes on in our lives. You know, so at the end of the day, believe what you want to believe, but I don't have co-wives. Okay? 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 I was actually waiting for this question. I know what it is. I went to your profile and I got to see Obodi fan. I don't know if you're a fan. I don't know if you can't be a relative because I've met most of the relatives. But either way, that's not my co-wife, and I don't be dating men who have women like that. So I'm not in a love triangle. No. But if ebidala musobola okubuuza kingi wamwe nze muzije kwakamanya nakajanja. Okay. Wali olina ekirwadde ekikusumbuwa n'ogenda ew'omusawo ono, omusawo n'akujjanjaba ekirwadde ekyo ne kiwona, naye ogamba abantu abakolagana n'omusawo oyo nti omusawo eyakujjanjaba ekirwadde ne kiwona nti mubi, nti tamanyi kujjanjaba, alimba, afera bufezi bantu. Obeera mwenkanya, obeera olina omutima omubi, obeera olina omutima ogw'okweyagaliza wekka, obeera toyagala bannayuganda banno bawone abalina ekizibu kyekimu ekyakutwala ew'omusawo. Kitegeeza obeera muntu mubi nnyo mu society, era obeera oyagala services zonna ezaakuweebwa, obujjanjabi bwonna bwe baakuteekako okusobola okuwona ekirwadde ekyali kikusumbuwa, services zikome ku ggwe. Kitegeeza you are a generational killer. Enjala yali ekuluma n'ofumba emmere eyo n'ogirya n'okkuta bulungi era n'okula. Naye ate ogamba abantu abalala abalumwa enjala y'emu nti emmere gye walya n'okkuta era n'okula nti eyo emmere embi, naye ng'ate ggwe tetukulabangako buzibu bwonna obwava ku mmere eri. Tukulaba weeyagala, tukulaba oli mulamu. Lwaki oba toyagala bannayuganda abalala nabo balye ku mmere eyo, nabo babeere balamu nga ggwe? Omaze okutwala abaana bo mu ssomero erimu, abaana basomye bayisa ebibuuzo, abaana abo babadde successful mu bulamu, naye ate toyagala bazadde balala batwale abaana baabwe mu ssomero lyerimu gye watwala abaana bo ne babeera successful, ne basoma ne bayita ebibuuzo. Kiba kitegeeza obeera olwanyisa essomero liri lireme kukulaakulana oba kweyongerayo, oba toyagaliza bannayuganda banno, bazadde banno, abaana baabwe nabo babeere ba mugaso ng'ababo. Obeera generational killer. Bannayuganda tuyige okwagaliza. Katonda tabangako musiru okutonda generation ku generation. Bobi Wine olina emyaka 44
45 naye waliyo omwana azaaliddwa alina omwezi ogumu ate ng'era waliyo abalina emyaka 8 abakusinga obukulu naye igwe bw'ogamba nti saavisi ezo zonna z'oyiseemu okusobola okufuuka Bobi Wine abantu gwe beegomba atalina ndwadde yonna omusajja omugezi nti toyagaliza munnayuganda mulala ayite mu ssomero lye wayitamu ayite mu saavisi ze wayitamu oba azifune toyagala munnayuganda yenna akolagane na muntu eyakuyamba okuwona ekirwadde ekyali kikusumbuwa ekirwadde eky'obwavu kkiriza Bobi Wine obeera toyagaliza generation mpya kiki Bobi Wine ekikuvumisa n'otyoboola n'osiga obukyayi eri bannayuganda banno abakolagana ne mwami Museveni oba ne mwami Sali Musale ne gavumenti ng'ate mwami Bobi Wine obugagga bw'oliko wabujja ku pulezidenti Museveni obugagga bw'oliko wabujja ku General Sali Musale kitegeeza Bobi Wine oli wa mutima mubi eri bannayuganda abalala bayimbi banno gw'oyagala okukolagana ne Museveni pulezidenti w'eggwanga okukolagana ne Sali Musale General bikome ku ggwe toyagala munnayuganda mulala akolagane n'abantu bali bafune amagezi ge wafuna ku mwami Museveni amagezi ge wafuna ku General Sali Musale n'abakozi ba gavumenti abalala kitegeeza Bobi Wine oyagala generation yonna ekome ku ggwe okumanya kukome ku ggwe obugagga bukome ku ggwe naye ng'ate kyandibadde singa Bobi Wine oyagaliza buli wamu owaziga ewali ekkuba eddungi ewali emmere ennungi gye walya ewali omuntu eyakujjanjaba obulungi ewali advisor eyakuwa advice obulungi n'okulanga olina empisa wewandibadde osinga okulagirira bannayuganda nti please bw'obeera ng'oyagala osomesa abaana babeere bampisa genda mu ssomero lino lye bayita Museveni oba lye bayita Sali Musale bw'obeera ng'oyagala okugaggawala genda mu bizinesi gye bayita Museveni oba gye bayita Sali Musale oba gavumenti bw'obeera ng'oyagala okukula ng'oli mulamu nga tolina mutawaana tolina musango genda ewa advisor gwe bayita Museveni gwe bayita General Sali Musale kubanga yonna gye wayita era essaawa zino Bobi Wine bannayuganda ffenna twegomba ggwe bwe tuba tukwegomba kitegeeza tulina okugoberera paths oba path zonna gye wayitamu okufuuka Bobi Wine yensonga lwaki Bobi Wine olaba abaana abato bangi abayimba abavubuka baagala okubeera nga ggwe kubanga bakwegomba kitegeeza abaagala okugaggawala nga ggwe balina okukola bye wakola kubanga bakwegomba abalina empisa abaagala empisa nga z'olina balina okukukoppa kubanga baagala okufaanana abali agala emikwano nga gy'olina gye wafuna mu gavumenti nabo balina okukukoppa bagende mu gavumenti nabo bafune emikwano nga gy'olina kubanga yeggwe aido waabwe buli kintu ky'okola Bobi Wine kkiriza oba gaana abantu bagenda kukikola kuba oli successful nze Eddie Mizaya wallahi njogera sandiwagidde pulezidenti Museveni nennina ekirowoozo ekigamba nti bw'obeera ng'owagira pulezidenti Museveni n'omuwagirako nga Bobi Wine bwe yamuwagira nange nsobola okukeera ku makya n'enfuuka Bobi Wine era bangi nnyo abali wa pulezidenti Museveni abaagala okufuuka nga Bobi Wine kubanga naawe gye wali kitegeeza Bobi Wine ebiseera by'omala nga ovuma okutyoboola kye bayita insults oba okuinsalutinga bannayuganda banno naddala bannabitone oba buli muntu akolagana ne pulezidenti Museveni ne mumutuuma amannya nti munyampi ng'ate waliyo kitegeeza gwe saabanyampi gwe wasooka okunyampa kati abalala ne bakoppa kuba gwe wasookayo nze mbadde nsaba Bobi Wine tunula mu cameras zo oba ku ma TV osomese bannayuganda obuzibu problem disadvantages byonna bye wafuna ng'okolagana ne mwami Museveni
ng'okolagana ne gavumenti ng'okolagana ne General Musale. Ebintu ebyo bw'onooba ng'obitusomesezza bannayuganda tujja kusobola okubiteeka kasenge gye tugambe saagala kufuna buzibu nga Bobi Wine bwe yafuna. Abantu bajja kwewala President Museveni wafunira ebizibu. Abantu bajja kwewala General Musale bw'oba wafunirayo ebizibu. Abantu bajja kwewala gavumenti ya NRM bw'oba wafunirayo ebizibu. Naye bw'obeera nga wagaggawalirayo, bw'obeera nga wafunirayo empisa ng'oba wagira, bw'obeera nga wafunirayo emikwano emirungi nga bakatana n'abalala, bw'obeera nga baakuyambako okubeera groomed omuntu eyeegombesa, kkiriza gaana leka ne banno bagendeyo. Okuddako mpozi ng'olina omutima omubi toyagala bafuuke nga ggwe, ng'oyagala obeere wekka, a king in a jungle oba mu desert. Yes, zamuzaamu. Naye ng'ate kyandibadde kya buvunaanyizibwa Bobi Wine ekintu ekikoledde obulungi n'okizigirira banno. Bobi Wine, tubuulire problems ze wafuna ng'okolagana ne President Museveni kuba wakolagana naye. Tubuulire disadvantages ze wafuna ng'okolagana ne General Musale. Tubuulire ebizibu bye wafuna nga okolagana ne gavumenti ya President Museveni. Bw'onoobeera nga Bobi Wine tobitubuulidde, bannayuganda bagenda sigala nga bakolagana ne gavumenti ya President Museveni kubanga bakwegomba, baagala okufuna nayo bye wafunayo. Gwe aido waabwe kuba oli star, nabo baagala ofuuka ba star. Balowooza okukolagana ne gavumenti omuntu afuuka star kuba indeed nawe wakolagana ne gavumenti n'obeera star. Bobi Wine, abantu bano boolaba mu kavidiyo bonna baali bakolagana ne gavumenti, baakukoppa ne bakolagana ne gavumenti. Era bonna nga bali mu kavidiyo kano bonna tubeesiimisa. Abamu baafuuka ba minisita nga Balamu, abalala baafuuka ba member of parliament nga Geoffrey Rutaaya, Dr. Udamani n'abalala basolo, abalala baafuuka bagagga nnyo. Bwe babeera nga baamala okugaggawala nga ggwe bw'oli, baakukoppa nabo ne bafuuka almost nga ky'oli. Kitegeeza n'abapya tulina okujja nga tukoppa bye muzze mukola kuba tubeegomba. Bw'otunuulira King Saha bw'abeera nga yali akolagana ne gavumenti nga kati asula mu lubiri, tumwegomba. Singa Bobi Wine wafuuka ky'oli, singa abantu bano abali mu kavidiyo baafuuka kye bali nga tebakolaganangako ne Mwami Museveni, nga tebakolaganangako ne gavumenti ya President Museveni, era nga tebakolaganangako ne General Musale oba ne ba government officials, twandibadde naffe tetukolagana n'abantu abo. Twalibadde tugamba lwaki buli muntu yenna akolagana n'abantu abo abonaabona. Ne bwe mubeera nga mwenna muli bulungi nga tubeegomba, eggwanga lyonna libeegomba, muleke bannayuganda nabo banoonye omukisa bafaanaganeko nga bano abali mu kavidiyo oba nga ggwe Mwami Bobi Wine. Yes, bwe mubeera nga bonna nga bwe muli mu kavidiyo kano mukugira muteekawo omuziziko, bannayuganda baleme kusisinkana abantu be mwasisinkana, mubeera ba mitima mibi, muba temwagaliza bannayuganda kufuukanga mmwe. Ekitegeeza mwagala generation ekume ku mmwe, ku lw'okuba mmwe mwasoma ne mufuuka abayivu, temwagala abaana be muzadde bo kufuukanga mmwe nabo babeere bayivu. Baabajjanjaba ebirwadde ebyali bibasumbuwa. President Museveni yabajjanjaba ebirwadde ebyali bibasumbuwa. Gavumenti ya Uganda yabajjanjaba ebirwadde ebyali bibasumbuwa. Mwe mwenna abali mu kavidiyo kano ne Bobi Wine. General Musale yabajjanjaba ebirwadde ebyali bibasumbuwa, ebirwadde eby'obwavu ne babibawunya ne mugaggawala, ebirwadde eby'obutamanya ne obwongo ne bweggula ne mufuuka basita, obulwadde obw'okubeera nga temumanyikiddwa ne mufuuka abamanyifu, obulwadde obw'okubeera nti nno mubeera balamu. Kitegeeza muba temwagaliza bwe mukugira bannayuganda nti temwagala nabo bafune service gye mwafuna ku bantu bano. Mia Gwan Edimiza Sesso, njagala Mwami Bobi Wine, omusajja gwe bayita King Saha, omuyimbi w'essaawa zino, asula mu lubiri,
bw'abeera nga kingisa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba. Amannya agange yeze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.